bagenda mu kalulu bateekawo obubiina obwekimpatiira okitegeera honalebo akabiina katwegatte wali bambi bakuyita honalebo abantu bali bakwagala nnyo era bali bafiira ku ggwe naye nga bakataddewo ggulo limu bategedde nti ojja mu kitundu bakataddewo ggulo limu ne balyoka bayimba abakyala abo boolaba babbi abakyala abo abaami si babbi naye ate abakyala babbi bateekawo obubiina obw'abakyala ne balyoka bateekawo ennyimba ne bayimba bajjamu linnya lyoli ne bateekawo eriryo nze kye nalaba mu kalulu akalulu kanjigiriza bingi ate kanjigiriza n'okukekkereza ssente zange si kyamala gagaba ssente andi bagamba ate eyeesimbyewo bw'oba omukodo tebajja kkuwa kati mwenna mukodo wali babulweko gwe banabba anti ate kati oli omulala ayinza obutakodowala yayagala kuyitamu kakati nze ffe tulina abavubuka be twatambulanga nabo nga bawoza bannange nze mu mpaakalulu bano bakwezi bagaba enkumbi oli ali mu gavumenti ne balaajana naye ng'abantu babawuliriza olaajana n'otuuka weekoma kati ffenna katugende tulaajane tulabe nga akalulu ako katambula naye kakati omuntu n'aba nga ategeka akawumbi kasinza Uganda kalamba agende mu kalulu akawumbi ako kayina ebinene nnyo byekakola nze bwe ntunulira ebintu byenkoze nga nvudde mu kalulu bwana Kasuku bingi singa ssente ne ziri nazigattako zandibadde zinyamba naye ate laka ngende mpitinemu experience eyo ne mutabani wange bw'aliba nga agenda okwesimbawo ndimubuulira nti kino kiriwo ekiti kati mbadde nina enkumbi 50,000 ze nafuna nina omu ku mikwano gyange yampa enkumbi 50,000 omulala nampa enkumbi omutwalo mulamba kati nagambye enkumbi omutwalo ngenda kuguwa bigirwa agenda agabireko ne ku basoga bambi nabo bali bubi kati 5,000 ngenda zitwala ewaffe nzigabe nebe ngendo zigabira abantu abali mu mbeera embi saagala bannabyabufuzi bana baleekaana kubanga sigenda kwesimbawo nenjagala nzibawe era waliwo omuntu omu yagamba nti mwami kwezi otubuzaabuza nti ngenda kwesimbawo sigenda kwesimbawo ekituufu sigenda kwesimbawo kale ate ssente ze baakuwa $1,000,000 ze wagamba kakati nze wenkola munange ebyenkulaakulanya mba nzizza omusango andi ate bali bazikuwa kuzikola mu kalulu ate kakati enkumbi ze ngenda okugaba kakati abakyala yene sawa enkondo muzisuula eri mwambale gambuutu tuyingire ennimiro Emlinza Farms ebatuusa ku Lunda Lima Youth Women Empowerment Promotion season ey'okubiri era bw'oba obadde olina ekirooto eky'okubeera omulimi osobole n'okufunamu ssente nga bw'ofuna amagezi okuva eri abo bakifunyeemu ate ng'era osobola n'okwewangulira ensigo esobola okutandika olugendo lwo lw'obulimi kati ky'oteekedde okukola kwe kukwatayo ka vidiyo ak'eddakiika emu ng'okasindika eri faamu eyo gy'oyagala ekusigamu ensigo nga bw'onnyonnyola obwagazi bw'ekyo ekintu ky'oyagala okwetabamu by'obulimi era ogiteeke ku social media zo zonna otagige Emlinza Farms ne Farmers Center Kibuye ne faamu eyo gy'oyagala ekuyambeko okutuukiriza ekirooto kyo era onnyonnyola engeri ki gy'ogenda okwekulaakulanya n'abakyala bato abali mu kitundu kyo omukyala anaawangula agenda kuwangulira olugendo lw'okusoma ku ssemazinga wa Africa, Europe, Asia oba mu America bino byonna bigenda kubeera kuva ng'ennaku z'omwezi lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba omwaka 2024 ate ng'omukolo gwennyini gugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Oktoba ku Emlinza Farms zirobwe abakyala kana kaseera kamwe bino byonna bikutuusibwako Farmers Center Kibuye abalina byonna byeweetaaga mu by'obulimi n'obulunzi nga bali wamu ne Calf Rabbitry Rabbits, Ham Breeding Farm Goats, Valeria Farm, Dairy Cows, Gero Farm Horticulture, Slave Farmer Tomatoes, Solin Foods, Mr. BB's, Kalim Kali, Coffee and Kalitunsi, Spark Africa, Matoke, Superior Promotions and General Suppliers, Rove Motions, Great Make Studios, Mr. Fish, Alfred Soko Connect and Faith Agro Input Seeds, Lunda Lima Women Empowerment Promotion Season ey'okubiri kyabwegasse okuva eri abalimi okulaba nti tutumbula obulimi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331.
2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Manyi kwezi obuzibu bwenina ne kwezi yeekunya mujja awantu muzekola n'atandika okwekunya bana mutugamba nga ffe tuba n'ebyokukola kwezi. It can't be like this. Kati n'owulira n'ojjukira omusajja we yakufaako eyali takubonyaabonya bw'atyo. Alright, simanyi akyamuloota. Aleme kipika nnyo ate. Aleme kulootaloota bw'atyo, kitegedde. Bw'anaalootaloota ennyo bw'atyo tetuufuna obuzibu. Ekintu okikama n'okikomyawo. Aye, Uncle Quiz. Ekintu tokikama ennyo. Kiri. Ekyo ekyagondi ekyamirundi. Asijja kikama. Famire ate jjakko ekugambeko nti owaali lekera awo. Nakita. Kimala. Nakita. Nebujju. Ndi mukama kikyo. Ekyaki. Kintu kyetulimu. Nze siina kyokama ku nze. Ndi mukama kikyo. Nze tolina kyonkamako. Nze ndi simple man with a simple profile. Niyo ugamba otya? Gye ndi oli otya Kulika kwezi. South Africa. South Africa navuddeyo. Obulamu wabulidde bulungi. Naye omanyi nti omwezi guweddeko kwezi. Gwawedde olala 25. Mwezi guweddeko. Mwezi guweddeko munnange. Gwe tutandike? Tutandike show. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero era tusinzidde wano ku Joy Star ewa Esther. Kati Esther ffe bagagga be yasigaza. Atakyali nani. Kasuku Lwakuba kwezi mirundi yafa agamba temuguwagira Esther wano. Ani akulimba. Ziri flasika zonna zijjudde mu caayi wani. Gwomunywedde. Saasinze. Kati mwatandika owagira. Tuwagirira ddala n'oluli twali tuwagira nnyo. Lwakuba twali tetusiima busiimi. Twawagiranga omukadde wange nampisaamu eggaali niyingire ne tuguma. Obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi nnyo. Bannaye bannaffe abakamoga property consultants bano bali mu real estate, land surveying, documentation, buying and selling property, organized plots with land titles. Bali wali ku Kamoga Road, ku Kamoga House, Rubowa, opposite Rubowa Police Station. Just next to Nakabuye Plaza, Entebbe Road yawo. Ate tuleeta ssomero. Awo tuleeta ssomero. Office ate tuzongereyo. So tukutegeeza nti bakubireko ku 0700 171673. Tulina estate yaffe ey'e Kasanje, Sumba. Ekyatambulira ddala 150 miliyoni 15. Kintu ng'okitambuza Kamoga Properties. Nga muli b'amaanyi. Tulina gye bayise breast cancer run egenda beerayo nga 2 October tusimbula wali ku Nakasero Primary School. So mujje mutwegatteko
nga twagala kufuna vaani ne mammogram ng'eri mu vaani tusobole okuba ntukebeza abakyala amabeere Uganda yonna vaani ng'etambula n'etuuka ne bakola bye bakoze n'ebisigadde omulimu gujja kuba mulungi 0750122309 okumanya ebisingawo. Abamulinza farm nabo balina gye bayise Lunda Lima Youth Empowerment Program Season 2 eggwako mwezi guno. Omukyala we recording a video ng'olaga byokola mu kulunda n'obulunzi nabwo bw'oyagala bakwongeremu amaanyi. So Mulinza farm ekwataganye ne farm ez'enjawulo bagenda kuba bateeka amaanyi mu bakyala okubasomesa n'okubasupportinga abali mu kulunda ne mu kulima. Okumanya ebisingawo 0785 39 38 73 ye 0785 39 38 73. Nja kusembera bannaffe aba Uganda Young Positives abagamba nti obulamu si zzaala, kebeza oba kozesa obupiira. Si kikyo? Kintu osobola kikwasaganya. So obubaka obukutuusibwako bannaffe aba Uganda Young Positives, USAID ne Ministry of Health. Njagala obuuzaako omukulu wa Uganda Young Positives, musajja twabeeranga naye awo ku Bati Valley, kati boss ye Executive Director Uganda Young Positives, bamuyita Quraish. Quraish ogamba otya yali ayokya nnyama awo ebitaala ne bimuta kati ekintu yakisamba kasamba ti obulamu butambulira ddala. Kwezi oli otya? siina yaahi yonna Mukama abadde akyankuumye nga nkyali mulamu, bintu nga bitambula, bibadde bitambula. Mukama abadde akyatuwadde obulamu, tetulina yaayi yonna. Komenti za Luli waziraba, abantu bagamba akalulu tojja kajja. Nina nno omwami yangamba wa PLU nanga kwezi muwe namba yange ajje fa PLU tujja muwa kaadi atayitemu. Ate nkugamba nti nno nina kaadi nyingi, ebibiina bingi ayanira. Kati abo abagamba nti kwezi tajja kuyita mu babonereeyo Buwarabu bali mu kutawaana tebamanyi kiri ku ground. So kati fa bali ku ground tumanyi kigenda mu maaso. Kakati gwe bw'ogamba nti kwezi tajja kuyitamu ago si mawulire. Emirundi ebiri gye saayitamu nabutuka. Weesimbawo emirundi ebiri? Nakesimbawo emirundi ebiri. Mbadde manyi gumu. Ebiri. Nesimbawo 2011, 2016 ne mpummulamu ne nkomawo 2021. Banandeetako akajanja nga mpummulamu. Ng'obivaako? Ez'okulya nnina. Ez'okulya nnina n'ez'okuweerera abaana. Sente oyina? Bo bennyamba. Nze kasuka obanyi kati nze nafuuka arrogant lwaki? Ebintu bino ebyakalulu tebimu kwegayirira. Nkuwa ssente yange n'ompa akalulu. Bwe mmanji kuwadde n'otakampa ddembe lyange okudda oba obutadda. Kubanga siina magoba genfuna. Gwe kasookedde nsasanya ssente nali nfunyemu amagoba. Singa nazimba kizimbe singa sifuna ssente. Anti amagoba gava mu ggwe kuyitamu. Anti kati bwe mba siyiseemu siina magoba ge nali nfunye. So waliwo omusajja eyaŋŋamba nanga njagala kwezi omwo tupuresingire. Lulino twali tugenda kwogera ku tayimu yo mu kikuki eyo. Naye oli yaŋŋamba nti mpuresingira kwezi oyo atuyitiremu. Bw'oba onojja mu kalulu oyita mu biki? Naddala ak'omu kyalo. Nagamba ngenda kuwandiika ekitabo nga buli muntu agenda okwesimbawo asooka kukisomamu. Nina abantu bange abali ebweru eyo bagamba ffe tujja mu kalulu. Tujja mu kalulu. Ate abo abava ebweru kabayisa bubi nnyo. Nze nakesimba n'abantu babiri nga bava bweru naye nga bakavaamu nga tekannaggwa. Ne bakata. Ne bakata nga sente ziweddewo. Kati jjukira ovudde bweru n'obukadde bwo 50. Bo balowooza bunene nnyo. Nga bw'obaliddeko. Ate ab'ebweru balina kye babalirako ekitegeerekeka. Babala 5. Ffe tuli mu bukadde bonna bo bajananga. Akati abaana be bamubba bakawo n'agula bodaboda n'agira nga sente ziweddewo. Jjukira kwezi olina bizinesi eyingiza buli lunaku eri Uganda. Olina takisi eyingiza buli lunaku. Okuba bukubi ne baga nti munterekawo obukadde 2 ne babuteekako. Gwe n'okola bizinesi zigala zitambula. Gwe bw'ova ku kyeyo tewali kisigala kitambula n'eki.
wenna oba okomyewo oba okomyewo n'omulimu eri guba guyimiridde. sente ze wakuŋŋaanya z'osipendinga ne ziggwawo tewali sente zimala kalulu. kyobona nagamba nti no ngenda kufuna ekitabo mpandiikira abantu bambi abagenda okwesimbawo bategeere bye bagenda okuyitamu n'abalonzi. Kati gwagenda okwesimbawo wuliriza bino. Oyina okweteekateeka ng'ogenda mu battlefield. Omulonzi akutunulira bw'ati n'akubala mujjamu ntya ssente. Kyabeera abala. Kyokka tewali Kati kirala bino pulezidenti byaga nti mulekerawo okuteeka ssente mu bululu. Pulezidenti alimba ye kennyini naye aziteekamu. Mu kalulu akawedde buli LC yagiwa emitwalo agaaga. Pulezidenti azigaba paka ku LC. Buli LC pulezidenti yagiwa emitwalo 33. Nga ba NRM. Nga ba Ko LC kuyamba LC bantu bali mu LC eyo. Buli mubaka wa NRM yafuna ssente okuva wa pulezidenti nga zigenda buli LC mitwalo 33. Era n'omubaka wange Michael Bukenya kyabikoola. Buli LC yagiwanga ssente era ng'abagamba pulezidenti Museveni abatumidde ssente mitwalo 3 gaagano. Nange mbongeddeko 10 gaana. Nze kwezi natobanga n'okugaba enkumbi LC n'ogiwa enkumbi za bukadde 10 LC nga bo bali ku kaweweevu pulezidenti ye yaziweereza mitwalo 33. Oba pulezidenti agamba baleme kuteeka ssente mu kalulu ye lwaki aziteekamu. Okitegedde? Era nga buli LC ne mukulu Michael gye yali tannaba kugenda era gye yalemererwa okutuuka yaziweerezanga nezituukayo eza pulezidenti. Kakati ekyo pulezidenti kyayogera kuwudiisa bantu kubanga akimanyi ye kennyini akalulu ye yakaleeta okubeera ak'essente ng'agulirira abalonzi ng'awa ababaka b'essente kubanga buli mubaka wa NRM ayita mu kamyufu bamuwa ssente ziri wakati wa milioni 5 n'ekikumi. Yes, kasita okwata kaadi. Mbadde manyi bajjira ku bwereere be babawa kaadi ne bagenda. Okukola ki? Babateerako ne ssente. Kati ekitegeeza bino beffe bye tuleekaanira bwereere. Okwewandiisa. Kubanga omusajja bw'aba akuwaddeko 5 oba 10 ate mu palamenti ogenda gaana otya byakugamba. Bwe kiri. Kaakati wano mu kwewandiisa basasula milioni 2 wali ekyaddondo. Ez'akamyufu ne mugenda mu kamyufu. Kati bw'omala akawangudde n'akwata kaadi afuna ssente ziri wakati wa milioni 5 n'ekikumi. Ku luno bafuna milioni 10. Kana akawedde buli mubaka. Kati gwogenze independent na ssente zo. Kati oli ajja nga alina head start ya 10. Kati ate ne pulezidenti amuteereddeko obukadde nga 2 bw'alina okugabira mu LC oba 3. LC buli LC obukadde 33 omitwalo 33. Kakati pulezidenti agamba atya nti muve mu kalulu abalonzi temubawa ssente nga yabawa. Kakati abalonzi abeera akubala bw'ati nga bw'oli mukumbala wano kwezi kikyagenda okwogera ekindeetera views. Kati nabo bwe babeera nga bakubala bakukeera ku makya n'akubala onalebo kiki. Kati batandise dde okukuba amasimu be baawulidde. Kati waliwo chief campaigner wange yanzisiza enseko yagambe mukyala wange tinaye tubbireko onalebo akomawo batakomawo. Jjukira yakaveeno wange ne mugulira engoye ne mugulira buli kimu kyonna ne muwa ne ssente enkalu agende yakkakkane kinali njagala kumukkakkanya agende atuule ntende asooka ave mu byobufuzi nga nange mukama we bwensoose nenkola withdraw. Kakati ali mu kubuuza bamubbireko nzirayo oba siddayo. Kakati eyo y'embeera gye tuyitamu nti abantu b'omukyalo naddala b'omukyalo ne mu bibuga bo balinda lunaku lwakalulu biseera byakalulu kati tebakyalima tebakyakola. Tebakola. Waliyo nze bemanyire ddala mu kyalo nga bo tebakola. Ababaka batandika dde okubabba. Babeera bababba. Kubba. Yakugulira pikipiki ovuga amafuta yagateekamu. Gwo omanye omulambo we guli. Gwo omanye akatale we kali bakuyitira mu fundraising kati eziri mu byalo. Kaadi fundraising tebali kuyitayo nti mwami kwezi jangu tukutegekeddeyo ekijjulo tukwebaza ebintu byonna byokoze. Buli bakuyita ku fundraising. Akati n'otuuka ku fundraising n'amazzi ag'ennusu 5 gano aga ssente entono ne gakubulako ku fundraising ne batagakuwagganyo. Naye bakuyise kukama. Kati ebyo ebisinza okwavuwaza bannabyabufuzi ne bakomawo nga bonna bawotose
batunze ebyabwe abalonzi babala bubazi era omuntu agenda okwesimbawo sooka otunuulire ddala abantu bano bakwagala bakuba enduulu nze nalina abakyala be nawanga mu bibiina amasefuliya nina n'abakyala be naguliranga zigomesi ne balyoka bafuumuula amazina wali mwana wa ttimu ne bafuumuula amazina noga nti leero luno baaba gano ge bafuumudde bayinza okuva ku kwezi oba wakavaayo wiiki eddako nga baga nti ate ge bafuumuulidde Michael Bukenya gabadde mazibu agago gaali matono konze kiki nti baakubye eddansi nga talabwangako nina we natuuka ne bamnyambaza ebisanja bankwasa empaanyi biki ntutta amasefuliya ntutte sente ntutte enkumbi ne bakuba ebifaananyi vidiyo ne zigenda ku TV ku mawulire Honorable Kwezi Robinson kyakoze kiyitirivu be bamu bennyini bye bankola bye bakola ne gwe twali tuvuganya naye ate nno nga batwalidde na sente ntono atutte za president emitwalo 310 eririe kwegamba akalulu wakayiwamu sente nnyingi nze nasinga okuyiwa mu kalulu ako sente mu kisanja ekiwedde gwe navuganya naye era yatuwangula wa NRM teyateekamu sente nnyingi kubanga olwedde sisitimu yaabwe era okubawangula baba bakuyambye kubanga tulina nayeyo bayitayo buli nnimula abalonzi baali 25 naye ate obululu ffe bwe tugatta bwe twafuna bwali 6 kitegeera mu byalo kakati ye mukulu gundi n'afuna obululu obusinga abalonzi abali mu kitundu owa NRM kakati ebyo abantu balina okusooka okwetegereza nga bagenda mu kalulu bateekawo obubiina obwekimpatiira okitegeera Honorable akabiina katwegatte wali bambi bakuyita Honorable abantu bali bakwagala nnyo era bali bafiira ku ggwe naye nga bakataddewo ggulo limu bategedde nti ojja mu kitundu bakataddewo ggulo limu ne balyoka bayimba abakyala abo boolaba babbi abakyala abo abaami si babbi naye ate abakyala babbi bateekawo obubiina bw'abakyala ne balyoka bateekawo ennyimba ne bayimba bajja mu linnya lyoli ne bateekawo eriryo nze kye nalaba mu kalulu akalulu kanjigiriza bingi ate kanjigiriza n'okukekkereza sente zange si kyamala gagaba sente andi bagamba ate yeesibyewo bw'oba omukodo tebajja kkuba kati mwenna mukodo wali babulweko gwe banabba anti ate kati oliyo oli omulala ayinza obutakodowala yayagala kuyitamu kakati nze ffe tulina abavubuka be twatambulanga nabo nga bawoza bannange nze mumpa akalulu bano bakwezi bagaba enkumbi oli ali mu gavumenti ne balajana naye ng'abantu babawuliriza olajana n'otuuka weekoma kati ffenna katugende tulajane tulabe nga akalulu ako katambula naye kakati omuntu n'aba nga ategeka akawumbi kasinza Uganda kalamba agende mu kalulu akawumbi ako kayina ebinene nnyo bikakola nze bwe ntunulira ebintu byenkoze nga nvudde mu kalulu bwana Kasuku bingi singa sente ne ziri nazigattako zandibadde zinyamba naye ate laka ngene mpite nemu experience eyo ne mutabani wange bw'alibanga agenda okwesimbawo ndimubuulira nti kino kiriwo ekiti kati mbadde nina enkumbi 50,000 ze nafuna nina omu ku mikwano gyange yampa enkumbi 50,000 omulala nampa enkumbi omutwalo mulamba kati nagambye enkumbi omutwalo ngenda kuguwa bigirwa agenda agabireko ne ku basoga bambi nabo bali bubi kati 50,000 ngenda zitwala ewaffe nzigabe nebe ngendo zigabira abantu abali mu mbeera embi saagala bannabyabufuzi bana baleekaana kubanga sigenda kwesimbawo nenjagala nzibawe era waliwo omuntu omu yagamba nti mwami Kwezi otubuzaabuza nti ngenda kwesimbawo sigenda kwesimbawo ekituufu sigenda kwesimbawo kale ate sente ze baakuwa emiliyoni 10 ze wagamba kakati ze wenkolamu nange ebyenkulaakulanya mba nziza omusango andi ate bali bazikuwa kuzikola mu kalulu ate kakati enkumbi ze ngenda okugaba negwe wagaba enkumbi za miliyoni 17 awo ndawonna ezo sente kati olwosuubira zikomewo zitya parliament bizinensi okiyita ki
goloza lwaki batunda ebyabo bayingire business. yes milioni 3.5 buli mwezi zofuna osooka n'ofuna milioni 2 za motoka oloza bonna bali mu parliament baguze motoka za milioni 2 obasanga mu bupulimo nga buno bwaffe sibavuga sente ne baziteeka bajjamu n'amabanja era abalonzi ekigaana bamuako babaka okukolera abantu nti baba wano nga bayingira parliament kati abantu nga balina okuzzaawo sente zaabwe beewola basinga ebyabwe kakati gwe omuntu omaze omubba akati tewabulayo mwaka mulamba kumpi n'ekitundu babatandika ddo babba omwaka we guggwerako ssebo baba bakubbye ekimala kakati ate bwoddayo ng'omaze okuyitamu oyina kusooka kuzibikira biwundu ate babalonzi balooza nti olutuuseeyo honalebo twakukolera honalebo atwerabidde ffe twamunoonyeza akalulu twakumaaka egindi waliwo yakakuuma nga tebasasuddwa abo abalonzi abo nga bo balaba bakanula amaaso tebakuumira bwereere amazima ga katonda mugulu twali mulonzi ayinza genda ku polling station nga tomuwadde sente naye ekintu kya NRM kintiisizaamu bagaba emitwalo 33 ate kati olwo erosi olwo buli omu aba afunako mmeka be bamanyi nga erosi bayinza okutula ne bagamba nti nno tuzigulemu entebe ne batula ne bagamba nti sente zino zebatuwadde tuzigabane buli omu naafuna 10,000 ne bagamba nti zino zebatuwadde era nze waliwo eyanennyanaga nti kwezi wakola ensobi sente ezo singa waba wankalu abantu bandisiimye naye enkumbi nedda naye ng'ate abasinga obugunjufu bagamba nti kwezi yatuwa ekyobugagga kati omuwa kino kirimo oba omuwerako n'omuti kiye emiti egiri mu kyalo yagwefunira omuwa muyini nze muwa nkumbi yine anoonya omuyini omuwa kino ekirima kino kyomuwa kyebaseera bwe batyo bagitunda kati eri ku mutwalo gumu mu 13,000 eyinza n'okuba nga etusegu mu kitundu kubanga nze bwe nazigabira nga ziri ku mutwalo nengula enkumbi omutwalo gumu mu 7 milioni 17 kati awo ekya constituency yonna tewagiwa nagiwa kuba abo abantu babeera bangi nagiwa buli muntu yafuna nabala bafuna emmeka ne bewaana kwezi twamubba kwegamba otunuulira abantu nobasaasira noga nti kale embwa bwekoga teyenkana kapa niwankubadde mwanziba naye era nkyayimiridde naye nze ndabula bonna bagenda mu kalulu nti no begendereza abalonzi tewali mulabewo asooka mulonzi ye mulabewo asooka buli muntu yenna agenda okwesimbawo tewali mulonzi alyogera mazima buli omu akujabiikiriza nga bwogenda okuwangula honalebo wakamaze kano honalebo wakatadde dda wali dda sagamba bayimiriranga ne wali ku kkube wange ne bamala okuwuta obwogi waŋŋamba ng'ekyoto tegizikira ne babuuza n'emigaati nalyoka avuga n'atwala abaana ku ssomero anko tukole amaloboozi tugawulire tukole kakati beba abalonzi ayitirawo naga nti honalebo egindi nawulidde bakwogeraku wali mu kuziika gabaga nti oyo akalulu yakamaze dda anti maama waliyo ku obugi gye buli sebo kabakuleetere n'atambulizaawo obulamu n'amala gati honalebo olowooza sikubuuzizaako naye honalebo nvudde gindi amafuta ate gwe ayagala akalulu neweekubakubaawo mangu omutwalo kumbe yatwala mwana we ku ssomero ayitiddeawo obugi abunywedde omugaati agulidde n'amafuta agafunye akulimbye kakati abantu abali mu nsi bwetyo efaanana bwetyo ate byoddayo nosanga nga bakaaba tetwamanya olwo ne bagamba tetwamanya bagalira kudda mu biwundu wano bakulaajanira senga twamanya tetwamanya oyo omusajja tusinza namuzzaayo honalebo gwe wali w'amaanyi era bw'onookomawo bwoti akalu akange okalidde anyuka agamba honalebo ekasaaliseeyo munnyo naye baŋŋamba ebyobufuzi muzimu bw'obiyingira tobivaamu bangi nnyo beewuunya okulaba nga siddayo beewuunya era waliwo n'omwami mukwano gwange ajja kuba mmeeya wane Lubaga yaga nekwezi mukama yakubadde atya gwe nemuga nti ekimala
nze nasoma omulonzi bwe namala okumusoma ne mutegeera kati ndi mu kubuusa abagenda kwesimbawo nti omulabe waasooka ye mulonzi. Okitegedde? Anaakuwa n'ataakuwe tosobola kumutegeera. Bonna balimbi. Does that have ekyo kirina impact yeno ku how the country is run? Kirina impact nnene nnyo. Lwaki? Gwe ba MP abamu tobanenya. Era ekyo kye kisinze n'okunona paliamenti yaffe n'eggwanga lirina okutwalira wamu. Kubanga omuntu gwe babbo akawumbi omusuubira kukola ki? Diru kyeyinza okujja n'agigaana. NRM eyagala kuyisa tteeka ly'ababaka ba paliamenti kubanga be balonda pulezidenti. Akyayina ebbanja. NRM egaba obukadde 3 ng'osuubira nti ayinza ozigaana ng'akyayina ebbanja. Agenda mu kalulu. Kaadi bagenda gimuguza obukadde 1,000. Bannaffe abali ku opposition. Ng'omusuubira okuleka miliyoni 3 bino. Opposition nabo batunda kaadi. Gwe tewabiwulira nti waliwo gye batunda kaadi. Nabiwulira naye mbadde sibikakasa. Kaakati olinaga nti kwezi nti nze nzija kukifuuneera nzitegese konze otegese mmeka nti ntegese miliyoni 2 konze zaaki nti zakugula kaadi nomugate nekakati banenyi kaadi ate kati miliyoni 2 awo Uganda weetuuse yensonga lwaki olaba service delivery eganye abantu batunda byabwe abantu batunda ttaka lyabwe okugenda mu kalulu abalonzi bagamba eri nammwe mugenda kulya ezaffe zireke wano. Kakati ate bw'omala okugenda tebalina kye batukolera. Yagenda yali akomyewo mu mubanja kye yabawa mwagamba nti ezammwe azireke n'azireka. Kakati agenze eri ate nazo muzaagala. Bwe bityo biyimiridde. Kakati nze wempeera baganda bange ne bannyinaza bagenda okwesimbawo totunda bibyo. Bali boogenda mu nsolo ziri nsolo ezikwagula ne zikuyuzaayuza era bwe zimala okukuyuzaayuza ne zeewaana nga bwe zirakuyuzaayuza ng'ovuddewo magoma gavugira aliwo. Nze bagamba twamubba era n'ennyumba gyagitunda egyo nazimba mu kyalo n'ennyumba gyagitunda bwe wawanga ebintu. Kati waaliwo abantu bange baali mu nju omanye akalulu kabaka bakubye abantu bayongobera bali mu nju. Akati n'omulala najja naga nti nno batugambye honalebe ennyumba agitunda biki ennyumba bagiramuza olwono azze wa ssente wa LC amugambye batugambye agitunda miliyoni 35 ninga ennyumba gyolaba ye miliyoni 35 nogate kakati bano balowooza miliyoni 35 kiki fitina eri buli wamu. Kakati ne balyoka basaasanya amawulire bagiramuza ennyumba agitunda agitadde ku katale siri nayo. Ne bagenda okulaba atunda ennyumba ate nga nkubyewo ekizimbe ky'essomero. Si yali ab'essomero baguzeewo. Si wawe ab'essomero be baguzeewo. Abalonzi bennyini be wawa ssente zo n'enkumbi zange. Ab'essomero baguzeewo. Abakolo Junior Stars baguzeewo. Bazimbyewo n'ebizimbe mabega. Bagenda okulaba nga nze nambula ebizimbe. Bagenda okulaba nga nze nkola. Museveni yazimuwa ezo tasobola kubanga yazirina eyo nayo gyebiri mbadde manyi ebiri ku intaneti kokka naye babayo baga nti Museveni yazikuwa tasobola kubanga yazirina ezo sente. Omusajja yakava mu kalulu n'agula kawundo n'azimba ekyo kizimbe kisoboka nga bamanyi nti bankuba kaadi esembayo ne kaadi gye bakuba yali nkyamu. Naye baalyako kye baali. Baazirya era nasiima. Lwaki nasiima? Nakulaakulanya ekitundu kyange. At least olina contribution gye yateekako. Bantu bali bagamba mu comment awo mbu weepanka, bantu be waliyo beepankirako. Bwe neepanka, neepanki. Kankubuulire okwepanka kuba kuzaale. Nze kitange Profesa yakafa. Yali musajja nga talina ssente nga mwavu. Nengo ba Profesa bwamulemeramu nga atambula akyamye kubanga yasooka okufuna diguli ewaffe ku kyalo musaza yasooka okufuna diguli
n'alinnya n'agenda e Bungereza n'asoma zi PhD n'akola buli kimu omwepankako kati ng'atambula akola ki avimba era bwe yatambulanga nange musajja tava mu masuuti ng'atambula nange kakati nange olw'okuba mukama ampadde ku ssente nzibaleeteddeko bw'oyogerayo ekibanyiiza mbu olwo bakudaalidde nina be nagamba nti mwabatutte enkumbi zange bwe mutampe kalulu tezirina kye zigenda bayamba zigenda kubasiga mu bwavu nakati bakikuliriza yatukolimira kakati nze nga mbeera mu bantu abafaanana bwe bati honale bwe twakunoonyeza akalulu twagala basale ku ssomero lyo nakigamba kendiwulira basale ewange togaba basale nabawa enkumbi balime basasule fees sigaba basale eyo yanoonyeza akalulu oba akanoonyeza nesikusasula jangu ngambe nti saakusasula naye nkimanyi bonna nabasasula kati era kwezi olina butadda mu kalulu nga baagala basale sigaba bedi bankagala ndigenda ne ssente zange kasuko ojja kunzisenseko ndigenda ne ssente zange naye sirabe tukawangula akafe akeeyo okaddamu ogenda nakwepanka ate mwana wattu kati ate siyinza nakwesimba eyo abennansana balaajana oyagala naye ndowooza ab'omu kibuga ate bo si bakambwe nnyo bagunjufu noza abantu abali mu Urban Center akalolo bakakuwera ku meriti ne ssente batono nnyo abajja ewuwa kusaba eza renti honale bwe bangobye mu nnyumba honale bwe bakoze kino batono ekitegeeza nsereka ali kaweweevu ensereka ali bulungi nnyo kati nsereka ani anaagendayo bonna basuubuzi abali mu Kampala balina ssente zaabwe ani amutawaanya ate n'abasuulamu batini weebale nnyo naye akalulu k'ekyalo kamenya bwe mba nzira mu kalulu sinza kudda bwaffe Bukuya ebukuya nja kuba twalira enkumbi mbagabire bugabizi za bwereere nesi byakalulu ng'omutuuze omulungi era nja kusooka LC yange be bagenda okusooka okufuna enkumbi bwe naamaliriza ndyoke nnoonyeyo abantu bambi abaali nange genuinely nabo mbawe n'abantu abayita mu mbeera enzibu nabo mbawe naye kwezi bino bye bagamba mbu baagala pulezidenti mulondera mu palamenti bituufu si bituufu ne pulezidenti yakyogereko naga nti abajja ku bannayuganda eddembe lyabwe eryekolondera omukulembeze anti baba bajja alonda MP aba MP abagenda mu palamenti bonna boolaba abo tebali genuine bagenda mu palamenti lwa ssente bagulirira balonzi ne bagenda mu palamenti naye nga tebagenze kukiikirira bantu baba bagenze kwekiikirira nakwenaazaako nnaku so kakati omuntu eyagenda okwenaazaako ennaku yatunda kalinaye ng'eno n'agenda omusuubira nti no bayinza okuleeta ekiteeso ng'ekyo n'akigaana naye ebintu byabwe ebyo bitandika mpola mpola ne beegaana kino ne beegaana kiri ogenda olaba kigguse nga kigguse sinza kirulinga out kubanga nawulidde nti no mu electoral reforms mbu Nobert Mao yakitaddemu mpuuga yazireeta ate mpuuga yazireeta ddi Nobert Mao yazireeta mpuuga gwe bawadde leave of parliament ogenda okuleeta electoral reforms kati bwe kiba kya mpuuga tekiriimu bwe kiba kya mpuuga bamuwadde leave agenda aleete private members bill kandabe wano mpuuga muno Mathias wano agamba this afternoon I put parliament on notice that next week I will move as a private member and table a bill to amend the constitution and introduce electoral reforms now that the state seems to have abducted its duty. As we speak, various parties, including the ruling NRM, have already issued their roadmaps as we move into 2026 cycle. The EC is already implementing its roadmap, but the executive seems unbothered about the reforms. Kakati awo nno kinaaba kiyambe kubanga eza Nobert Mao zirimu ebyo. Kati nono bw'anaaba nga aleese ezize then kijja kuba kituyamba kubanga kyemmanyi nti mpuuga ne bw'aba nga ayonoonese kutuuka ku ki tayinza kukkiriza parliament kulonda abantu ate ko naye baŋŋamba kyaliwoko wano tekyaliwo ekityo kubanga mu mwaka gwa 81 mu kalulu ako baagambanga nti omubaka
ekibiina ekisinziza ababaka abangi kye kinaagavangamu pulezidenti naye nga ne bapulezidenti abo beesimbangawo Obote yeesimbawo baalina okwesimbawo era ne Ssemwogerere yeesimbawo ne bajja mu paaliyamenti kati ekibiina ekyasinza ababaka abangi ekya UPC kyekyavaamu pulezidenti Obote naye yali yeesimbyewo ndowooza kubanga nze namasinga kumanya bya Ssemwogerere mu biseera twali bato nga tunaana kutandika kuwagira owulidde kaakati si kyekino nti tugende mu paaliyamenti baleete erinnya lya Pulezidenti Museveni baleete erya Kyagulanyi batandika okukuba akalulu ako kaba kafu anti naye ndabeera babeera bagenze ku kyekimu kubanga kati jjukira waliwo ayagala Pulezidenti Museveni naye nga tayagala Kwezi owa NRM waliwo ayagala Kwezi owa NRM nga tayagala Pulezidenti Museveni wa NRM ng'akalulu kaakawa Kyagulanyi okitegeera kuba pulezidenti kuba MP n'awa Kwezi weebale nnyo kuba pulezidenti n'awa Kyagulanyi kati abantu abo bangi kati oba bamya omukisa okwerondera pulezidenti gwe baagala okitegedde kubanga kati ewaffe owa NRM ye yatuwangula naye ate Kyagulanyi ye yawangula constituency yonna nga pulezidenti kandowooza olaba difference awo eriwo so kakati tetuyinza kukkiriza paaliyamenti ebe nga yeeronda pulezidenti ekyo kiba kifu oba ojje ku bannayuganda eddembe lyabwe eryokwerondera abakulembeze ate ng'ogamba nti nno obuyinza wabuza mu bantu abantu bano babaka ba paaliyamenti tebakiikirira bantu bekiikirira bokka kati Kazibe Bashir wakyakiikirira bakawempe South Kazibe Bashir nayogerako naye awo agoberera nnyo puroguramu zaffe era ssebo Kazibe Bashir nkubuuzizaako nnyo naŋŋamba mbeerako nga ndaba naye ebintu nga bwe tubiraba ndowooza si bwe biri naye ndowooza yasalawo naaga kaneesonyiwa abantu awummule buli omu akola ebibye bwe kiri era ndowooza tagenda kukomawo mu kaloo ate Kazibe Bashir mugezi bw'obanga omanyi nti abantu bajja kuddamu kuwa kalulu tobeesembereza kola investments zo tolaba Kasibante Moses aliddamu n'ayavuwala Kasibante baŋŋamba yakikuba alima mwanyizi baŋŋamba ayegomba alima mwanyizi ali wano gindi wano maya y'omu ku basajja basinga okulunda embizzi wano mu ggwanga kyebakiŋŋamba n'emmwanyi akuba kase kati agenda kwavuwala ddi kati Kasibante ebyokwesimbawo yabivaamu ajja kudda bwana bayagadde nalabe beetwala ne Nambooze obuzibu bwabwe buli ki Nambooze anti ayagala nnyo okulimba abantu Nambooze alimba ebiseera ebisinga kaadi yamutabudde omutwe kaadi Nambooze emikwano gimufudde lwa kaadi oluusi ebigambo ebimu asimattuka lwa kaadi yalumbye Katikkiro lwa kaadi kwegamba Nambooze nali mwagala nnyo era nga muwa ekitiibwa naye ate kaadi yamutawaanyiza n'ekitiibwa ne kimuggwamu kaakati Kasibante awo agambira nti mwannyinaze tetukyakwatagana ku nsonga nnyingi toyinza ate kuyisa mu Katikkiro gaali eyatuwa pulatifomu eyatuleeta mu paaliyamenti nemba nga nkyakkiriziganya naawe naye wanki abantu abasinga abo bonna beekyangira ku Katikkiro Katikkiro anti yafunamu embaliga zitya zennyini Katikkiro yo tomujjukira ng'akyakola puroguramu ku CBS mujjukira ng'asabula gavumenti okufa obufi walabye Katikkiro wa Buganda gwe bakuuma okwenkana mayiga wali omulabyeko kubanga twatandikira ku mulwanyamuli oyo omusajja yali wakabi banna Jebbi Walusimbi oba aliwo ennaku zino mwali mpo anda nze namwagala nnyo kuba yali wa Lugave lwaki ono bamukuuma netudda ku Jebbi pozi Jebbi ye yadda mu bigere bya mulwanyamuli si gundi si muliika omanyi awo twafunawo bakatikkiro nga babiri yali muliika tuleka tuse tulingira ku Jebbi aye na Jebbi bambi yavuga ekintu kye ebiseera bya Jebbi byali bikambwe byali bizibu nnyo kaakati Katikkiro ono ayingirawo twebuuza mayiga adda mu kifo kya gundi kya Jebbi tubuuza lwaki Katikkiro waffe bamukuuma nnyo bwe batyo ng'ate muntu w'abantu si wa byabufuzi Kwezi nammwe mubeera bubeezi na kajanja si kajanja kati Katikkiro we bamukuuma ennyo nekitegeeza lwaki bali tebabakuumanga
But now times have changed kwezi. Anti kasita okyusa naawe enkuba y'engalabi n'envuga y'engoma ekyuka okitegeera bwe baba akisimba bwe tugenda mu muwogola n'engalabi ekyuka mu muwogola bw'okuba senkubuge era enkuba y'engalabi ekola ki ekyuka kaakati enkuba ya mukadde waffe Mayiga nayo yakyuka y'ensonga lwaki olaba n'emmotoka zimukuuma naye Katikkiro alina convoy nalabako n'ey'abamawulire vaani namba so ebyo weebitondooza nambooze ne Katikkiro n'anyiiga ng'amaze okudda ku sayidi B. Ani Katikkiro yadda ku sayidi B. Anti iye yadda ku sayidi B. Ali eno kati eno. Ali eyo. Kakati ndowooza ekyo kikyaleeta obutakkaanya awo. Naye nga si mubi era aweereza bulungi Obuganda. Newankubadde nga abuweerereza ku sayidi B. Ate ebyo tuffe tebitukwatako. Oba aweereza ku sayidi B oba aweereza ku sayidi A kasita omutanda abeera ng'alamula. Kyekisinga obukulu. Kasuku. Okitegedde? So ababaka bangi bagenze kwenoonyeza bya bugagga. Tebagenze kukiikirira abantu. Kati bw'ogamba nti abo batulondere then bajja tulondera omuntu omukyala. Kugamba but all in all nga tuwunzika. Akalulu okagenda mu wesibye bbiri. Bannanfuusi bajjudde mu kalulu. Bali eyo basuubiza bakyala baabwe Gomesi. Kangendeko wano wahona ebukuya nja kudda ne Gomesi. N'agenda. Najja n'akulimba n'akutokota kumba agenda kugulya mukyala we Gomesi. Ababakeera naddala bakukeera ewuwo tekubeera wa mazima n'omu baba baasuze bayiiya omanyi obudde buziba buli muntu yeefumiitiriza n'amukuba ntya muyiyiza enkalu kati akukeera n'ebirowoozo tebinnaba kubeera kutawaanya n'akukeererako ogenda ozuukuka nze nabakeberanga mu ddirisa we nti saa 11 nga batandise okuyingira olujja lwonna nga lujjudde bali mu bukuukuulu nambalaba ate endabirwamu ze nateekamu one way gweweeru tondaba nze naye nga mbalaba naye nga bankedde ng'olowooza bantu balamu nga ndowooza bantu balamu naye ku lwakalulu ennyini lwe namanya nti abasajja abo sibali nga n'abakuuma akalulu kange waliwo abebbira eyo nabasanga batamidde dda bali miti bukuya mu tawuni batamidde kyokka nga benasasudde sente gulo limu bankuumira akalulu ne banga nti abo babawadde emitwalo 10 kati jjukira ssaawa 4 okuddamu okufuna abagenda okukuuma nga kalulu kawedde be bakukeeranga essimu ezaabwe teziggwa kugwa n'ogulira ono essimu anti tomuwuliza onale bwemunaye nkubidde ku ssimu ya gundi munange eyange essimu yagwa nti yagwa kale kankuweereza essimu nagula amasimu bannange zikisaatuukako bannange simanyi naye abantu bampisa bubi era bwe ntuuka mu tawuni ebukuya nze ngenda ku bbuca gula nnyama nenva ku bbuca wali oba ngenze gula tooke nendigula onalebo nti bannaye mbalamusizaako nga ntula mmotoka yange nzira waka nga baana bange beeriira ku nnyama nakoowa ebizibu by'abalonzi tebiriggwayo ate munaawe mba mwakamala akalulu biggwa bwe katandika ne byesomba ne mubuuza nti bane ebbanga lyonna mubadde mubeerawo mutya kati abali mu kalulu bali ku kababi toyinza nako kafumiitiriza ewaabwe tebakyalya ewuwo olemu okulya ennyama ew'omulonzi nga agirya ku ssente zo buli lunaku bali ku kababi akababi okamanyi abantu abeesimbyewo bali ku kababi ekkooti zitandise okusiiwuka tosobola kufiisawo na ssente zigula suuti mpya nze suuti zonna zaakutuka naddamu okugula amasuuti nga nvudde mu kalulu madamu yazitwala ne wadobbi ne bazibbirayo ebukuya okumanya ate gwe honale bw'onootandika okulondoola ababbi amakooti ate bw'onooyagala okusiba ono anti amulabe singa twamuwadde obukulu olabe bw'asibye edobbi
buli kimu kyonna kiba kizibu nga weesimbyewo ne bakulangira ebyawa n'ebyawa era ng'oyagala okumanya emize gyonna gye bakusibyeko bakusibako emize egya buli ngeri ne bakwogerera ebya buli ngeri abalonzi nze siina mulala gwe neekokkola ne electoral commission sigyekokkola abalonzi baffere gwe abagenda mugendamu ng'omanyi nti nogenda ku lutalo lwona balonzi ompadde emboozi y'akalolo era gwe Kasuku bw'oliba n'omwana wo mugambe esente ze yandiradde ateeka mu kalulu aziteeke mu ttaka asimbe kalitunsi oba asimbeko emmwanyi emmwanyi bwe ziva sizoni eno sizoni ejja tezijja kufa kalitunsi buli myaka 5 otunda omuti emitwalo 10 mu b'amasannyalaze sente mmeka z'oba ofunye tokkiriza mwana nze namutabani wange amaze masters nze namugambye ebyobufuzi byesonyiire ddala mwana wange biveeko bijjeeko engalo gwe kola sente zo kola investments n'ebirala naye ebyobufuzi bijja kukutabula omutwe ate ekirungi naye yababeerangamu nga nnoonya akalulu ng'abalaba engeri gye banzannyamu engeri gye banzibamu mutabani wange ali bweru bambi omusajja tunaaweereza ssente eza NSSF nakugamba ezo ze zasinga okunnuma era ze zasinga okunkyaya abalonzi obulamu bwange bwonna sente zange ze NSSF buli lwe nzijjukira omutima ne guntujja wano weewunye nalina sente nnyingi nnyo ku akawunti naye sente za NSSF ezo zannuma nkogambye era n'abaziryako simbanyo baba batudde bulungi anyway emboozi y'akalolo njeyanziza gwali eyo tegeera nti akalolo si muniino mwana wattu atakalulu mukisa tekaliiko nti nze nkamanyi nnyo okujja ng'ogenzeko mu paliamenti n'ofuna ku ssente ezikabba ne wano nga mwenna mugenze guba mukisa asinga obukodyo yatwala akalolo oyinza okubeera ne ssente nnyingi kubanga zinalina ssente nnyingi nga nina bangi nnyo be nali nsinga naye era kaagaana okitegere kaakati yembeera eyo kyenayitamu naye ngyebaliza Mukama Katonda nti ndi mulamu nkyassa naddawo dda ebintu byange mbikola bitambula sirina buzibu na muntu yenna kati tubinyumyako bunyumya so nga ate luli byannumanga era singa Kasuku wansanga mu myezi 2 egyo egyasooka nali siri mwangu nga ntunula nga nsolo emyezi 2 egyo egyasooka nga sisalikako musale oyo omukyala we yankubirira essimu nti onalebe watuwa enkumbi naye ate ensigo tezirabika awo mu biseera ebyo nali muzibu naye nagenda ntereera ng'olikavalinga binyumya bunyumya ne binsanyusa n'okunsanyusa nenzijukira ebirimbo bye bannimbanga nenseka nenga tere ono yannimba nnyo nokati n'omusanga n'ogenda mu kyalo n'omutuna nokati gundi ono yannimba ya rabbi n'omubuuza wayi kino kiri kitya ati ga yakikulimba nakugamba honalebo jambo honalebo abasinga okukubba ate kati tebakuwa budde nga bamanyi nti bakubba nnyo ne bategeera nti wabategeera tebakuwa budde honalebo tukulabe kubanga amanyi yazibba so abagenda mu kalulu mwetegeke siba discouraginga mugende mugezeeko kubanga munnange omukisa gw'embwa si gwe gw'embuzi okuyita mu malagala mugende mugezeeko naye mugezeeko nga mwegendereza abantu abaleeta ebizibu n'okubajjako ssente mugende munnyonnyola abantu biki bye mugenda obbakolera bwe munaateekamu ssente nnyingi muwedde nze nina ebukuya benda babateekamu ssente kati ate nze omubaka waffe Michael Bukenya ye yayiga abantu wali abeefuumula kati abaziyiwayo abasizza kasiiso ye alinze ku ssaawa envanyuma 10 ezezi 2,222 ne pulezidenti zanaabamuwadde ng'abakuba akalulu
ng'akayoola nze kyovala namuwaddemu ekisanja agende nze sirina gwe neeguya kubanga sisuubira ebyobufuzi kati njagala kubeera appointed. Nyanzi bw'anaawangula obwa Lord Mayor nanteeka ku kakiiko ka liizi n'abeera kwako. Ssemaganda bw'anaaba awangudde obwa Mayor Lubaga n'afuna akakiiko kw'embeera. Juma Waswa bw'anaaba awangudde eno Kawempe obwa Mayor n'afuna akakiiko. otuula Mpeereza abantu kiki enkyanoonya nyingidde myaka 5 plus kakati era nteereka nakalulu nze nakoowa abalonzi kyovaolaba era nze ngenda mu kyalo waffe ne mbagamba nti bwe mutaakole ne mudda mu kusabiriza ababaka ba paliamenti ekitundu kyaffe Kasule ssebo togenda ne mudda mu kusabiriza ababaka ba paliamenti ekitundu kyaffe mugenda kukisuula ababaka mubawa akalu bagende bakole nga tebalina mabanja naye kati buli omu abalira ku mubaka lwaki tondeka Kasuku wenkukomerezaawo mpulidde emboozi omanyi emboozi zino oluusi wensirikamu kuyiga kati omuntu ali eyo bw'otayiga oba oyina ekizibu kuyiga tulina oyiga. nina omusajja omu yansesa nasasulanga ssente nemmalayo musajja mugagga nga neraliikirira nnyo amabanja ono amanja kamuwe ssente ze omusajja omu naŋŋamba mugagga mukwano gwa naga naye kwezi tonaba kutuuka mu lubu lw'abasajja abalina ssente gonza te lwaki tosasulanga bbanja n'olimalayo kati ssente ezo zonna bw'onoozisasula n'ofuna ekizibu ate ng'oŋŋamba nti mpola oli muweeko sigazaawo ezikubeezaawo nga bw'ofuna ekizibu ate tojja kutambula kunoonya weweewola naye nkiyiga kati tosasula bbanja dde malayo sisobola Kasuku bw'oba omanja emitwalo 3 nkuwaako 2 ogumu n'engutambulira ogumu n'ogutambulira ndigusasula luvannyuma nga nina ate 3 nengujjako nengukuwa naye nina emitwalo 3 omumanja 3 mbungikuwe gyonna omugagga yakiŋŋaana. Kale ekyokubiri omugagga yanzigiriza beera n'abakusingako era omusajja yaŋŋamba nga naye gwe kwezi towulira ngaoli pride okubeera nange biliyoniya naye mugati munnange era ndi musanyufu nnyo kubanga namujjangako akasente ate nga tekamunyeenya nako toli proud koze ndi proud olunaku yampangalaweesa emitwalo gyange egi 5 naye bw'ofuna omuntu akusingako akuwa kaleji ey'okukola weegomba mu Uganda obuzibu bwe tusinga okuba nabwo tetwegomba tuzalawa edda nazimbanga buno obuyumba era nina obuwerako buno obwa bulijjo mugagga nanga nti naye ggwe kuŋŋanya ssente foundation yakalina ekola bweti etandikira ku ssente bwe ziti kati jjukira ozimbe waggulu ofunye neŋŋamba nageno kibalamu bwe nakigezesa nekikola kati zino eza wansi nazivaako ozimba kalina bwe mba sinda ssente za kalina totawaana wakiri nkola foundation nenjerekaawo neŋŋenda nga nnyongerezaako mpola buli nfuna ssente nennyongerezaako okusinga lwogenda n'ogula wali poloti n'ogula wali omugagga yanga nti totawaana naawe ebimu tubiyigira ku bannaffe kakati mu kyalo ngenda kuyigirayo ki tewaani bwe mbavaako mba nina ensobi tusiibule mubeere bulungi mweraba bye bye